Mbaniriza nate mwenna abaana ba Mukama abagoberera okuyigiriza kwaffe kuno. Weebale kubanga otwala obudde n'ogoberera emisomo gino. Twebaza Mukama atukuumye era n'atuwa obulamu n'atusobozesa okubeera nga tuyize era kati tuli ku kitundu ekya 22 ekya omusomo gwaffe guno ogukwata ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ekitiibwa ekiva mu kubeera nga weekolerera n'osobola okubeera nga ebikuvunaanyizibwako gwe kennyini n'obyekolerako. Tuli ku okukola n'obunyiikivu era nga twebuuza omunyiikivu aba atya. Mu kitundu ekyaggwa ekya 21 oba 21 twatunuulira amagezi agatuweebwa mu kitabo eky'Engero okuyigira ku nkolooto tutegeere empisa zaazo oba embala yaazo. Mwe twatunuulira nti enkolooto yeekubiriza, terina gikubiriza naye esalawo ne yeekubiriza. Enkolooto etegeera ekyokukola era neekola. Emanya nti ebiseera bijja kutuuka nga tewali kulima, nga tewali kusiga, naye mu biseera ebyo ebibeerawo ebyekyeya yo neesobola okuŋŋaanyizaamu ebyo byegenda okulya mu kiseera ekitali kyamakungula. Era ne tweyongera ne tulaba ebirala bingi. Naye kaakati wentuuse njagala kubawa omulimu mwenna abangoberera. Ŋŋenda kubeera nga mbawa omulimu mwe mwenna abangoberera, n'omulimu gwe ŋŋenda okubawa njagala bulijjo bw'obeera nga tofaayo nnyo okwekenneenya ebiyigirizibwa nga bwe biri, ku luno njagala otandike okwefaayo. Tugenda kutunuulira omukyala ayogerwako yo Bayibuli emuyita omwegendereza. Mu kitabo kino ekya Ngero Bayibuli emuyita omukyala omwegendereza, naye bw'obeera nga ogenze eri mu nnimi Bayibuli ze yawandiikirwamu mu lulimi Olwebbulaniya weesanga nga alina kuyitibwa omukyala ow'embavu oba omukyala ow'ensa. Mu lulimi Olwebbulaniya ekigambo kye baakozesa ne kivvuunulwa mu Luganda nti omwegendereza kyali kitegeeza omukyala ow'embavu oba omukyala ow'ensa. Kati njagala tukitwale bwe tutyo nti omukyala ow'embavu oba omukyala ow'ensa. Kiki kye tumuyigirako omukyala ono mu Ngero essuula eya 31 okuva ku lunyiriri olw'10 okutuuka ku lwa 31. Kati situnuulira nnyo ye mukyala nga ye, naye ntunuulira embala ezimwogerwako ezikwatagana n'obunyiikivu mu kyawandiikibwa ekyo. Omulimu gwe ŋŋenda okubawa gwe guno nti njagala otwale obuvunaanyizibwa otunuulire Engero ogisome okuva Ngero 31 okuva ku lunyiriri lw'10 okutuuka ku lwa 31. Weezuulire embala ezoogerebwa ku mukyala oyo. Noonyaamu mbala zokka so si ebirala, embala ezikwatagana n'obunyiikivu ze ŋŋenda okunoonyaamu. Manyi nti nno ekyandikibwa kino kikozesebwa ku bingi nnyo okuyigiriza ku bikwatagana n'omukyala, naye kati nze sinoonya bikwatagana na mukyala, noonyaamu ebikwatagana n'embala ez'obunyiikivu. Ebirala byonna bye nabasoogeddeeko si nti sibimanyi ku mukyala, nedda, naye nze noonyaamu ekyo kyokka ekikwatagana na embala ez'obunyiikivu. Tusobola kuyigira ki ku mukyala ono ku mbala ez'obunyiikivu ezoogerebwa ku mukyala oyo ow'embavu oba omukyala ow'ensa? Ŋŋenda kutandikira ku lunyiriri olw'13, Ngero 31:13. Tunoonyeewo embala awo ze tulabamu. Ennyiriri ezimu nja kuzibuuka ŋŋende ku nnyiriri ezo ze ndaba nti ze zirimu embala ze tulina okubeera nazo eziraga nti tuli banyiikivu. Ngero 31:13 wagamba nti anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba, n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Anoonya
ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Kati ekigambo ekyo nti anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba mu lulimi olw'Ebbulaniya ekigambo kye baakozesa kitegeeza omuntu okubeera nga asunsulamu oba okulondobamu by'alina okukozesa. N'agamba nti ebyokukozesa bingi, nina kino na kino, naye n'abeera nga akozesa, mu Lungereza bakozesa to select, nti alondobamu ebyo ebisinga okubeera nga by'ebyomuwendo, quality. Afa nnyo ku muwendo gw'ekintu okusinga obungi bwakyo, nti bw'abeera nga ayagala okukola engoye akozesa ebyoya by'endiga n'akozesa n'eppamba. Naye ekigambo ekisoose kye bagambye nti anoonya kye kigambo kye tugambye nti kusunsula oba okulondoba, to select. Alondayo ekyo ekisinga okubeera nga kyekya makulu, kyekyomuwendo kyakozesa. Nti omuntu omunyiikivu afaayo nnyo okusooka nga tannaba kubeera nga afaayo ku bungi bw'ekintu, ku bungi bw'ekyo ky'anaakola. Omuntu oyo afaayo okulaba nti kyakola kirina mutindo gutya, quality. Afaayo ku mutindo okusinga okufa ku bungi. Mukimanyi nti n'ebintu bingi bifudde lw'abantu kwagala kufuna bungi naye nga tebafuddeyo ku mutindo gufaanana gutya. Naye omukyalo ono ebyokukozesa byandibaddewo bingi, naye yeerobozaamu ebyo, asunsulamu ebyo, alondobamu ebyo ebisinga okubeera nga bya muwendo byakozesa okulaba nti akola ekyo ky'alina okukola. Kati kikulu nnyo ku ludda olw'omunyiikivu okubeera ng'ennono eyo ey'okufa ku quality, ey'okufa ku omuwendo gw'ekintu okusinga obungi bwakyo, nti ddala ekintu kino kya muwendo oba nfudde ku bungi. Oyinza okufuna obungi ne butavaamu makulu nnyo, naye ng'oli akoze kitonotono naye nga kya muwendo, ne kimaliriza nga kimuleetedde okubeera ng'anaafunamu nnyo. Nabagambako okwo ku musajja eyali nga mu kibuga eyo ng'atunda kabalagala, n'amutundanga n'agenda ng'alinnya, n'ava ku kagaali n'agenda ku kasukuta, n'amaliriza nga amutundira mu mmotoka. Nti olwaleero n'abaana be kati amamotoka osanga mangi agafaanana aga taata waabwe naye nga batunda kabalagala. Naye nga mu kiseera ekyo abantu abamu baatundanga kabalagala nga bakatunda $50 n'abalala $100, nga ye ono akake kamu akatunda $100. Naye nga abantu bagenda ne bagulaako $10 olwa quality, olw'okubeera nti nno kamuwendo. Ekigambo quality mu Luganda kikimbuzaabuzizza engeri gye nkijjayo obulungi, naye kale bw'oba omanyiwo ku Luzungu quality kyentegeeza nti nga quality omutindo. Omutindo, ekigambo omutindo, nti omukyalo ono afa nnyo ku mutindo okusinga obungi. Omunyiikivu olina okufa ku mutindo gw'ebyo by'okola. Omunyiikivu akola ebintu nga bya mutindo so si obungi, naye akola ebintu nga bya mutindo. Ate Bayibuli egambye nti n'akola emirimu gy'engalo ze n'essanyu. N'akola emirimu gy'engalo ze n'essanyu. Akati okola otya ggwe? Okola n'obunakuwavu obususse? Okola ne naakola ntya? Bw'okola ne naakola ntya n'obunakuwavu obususse mu mutima nti ate naakola ntya era nina kukola, nekyokola era kivaayo nga si kya mutindo. Naye omuntu akola ekintu kye ng'akikola n'essanyu tayinza butakola kintu ekyo na mutindo. Akikola n'akituusa ku mutindo ogwetaagisa kubanga akikola n'essanyu. Kimusanyusa, kyakola kimusanyusa, kimuwa obulamu. Muli awulira nga kyakola kimuwa obulamu, nga kimusanyusa, era bw'aba akola kyava afuba nnyo okulaba ng'omutindo gwakyo
bwegwo gusaanidde. Omunyiikivu akola kyakola n'essanyu n'omutima ogusanyuka mu ekyo kyakola, era olw'okuba akisanyukiramu akiwa amaanyi ge gonna, akissaako ebirowoozo bye byonna. Omunyiikivu kati njagala weebuuze gwe bw'oba okola ekyo kyonna ky'okola okikola n'essanyu oba okikola lw'onaakola ntya? Okutuusa ng'ekintu ky'okola okikoze n'essanyu oyinza obutakituusa ku mutindo gwe kiteekeddwa okutuukako. Okutuusa ng'okikoze n'essanyu, akola ekintu kye n'essanyu ayinza okubeera nga kimuwa amagoba matonotono, naye olw'okuba kikola n'essanyu akiwa obudde, akiwa amaanyi ge gonna n'amaliriza nga kivuddemu n'omutindo. Kati kikulu nnyo kye tuyigira ku mukyalo ono nti anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu gy'engalo ze n'essanyu. Ekirala kye tuyigira ku mukyalo ono gw'empise omukyala ow'embavu okusinziira ku nzivuunula ey'Olwebbulaniya, omukyala ow'embavu oba omukyala ow'ensa. Ngenze mu lunyiriri kati lwa 15 nabagaye ngenda genda nga nzibuukamu. Olunyiriri olw'15 luga nti era agolokoka nga bukyali bwa kiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Agolokoka nga bukyali bwa kiro. Amakulu talinda budde kumala kubeera nga bukya, kubanga asula amanyi kiki kyateekeddwa okukola. Ebiseera ebyo nnina bwe mbadde nga njigiriza ku kye tuyita okubeera abawanika abalungi ab'ebiseera Mukama Katonda by'atuwa, era nga mbadde nkubiriza ababadde bagoberera omusomo gwange nga mbagamba nti mu ssaawa 24 Katonda z'akuwadde ozigabanya otya? Bw'ogabanyamu essaawa zeezo kye kigenda okusalawo oba oneeyongerayo mu maaso oba onaasikattira. Mu ssaawa ezo 24 banno abalala mwe bakolera ebintu. Omu n'akoleramu ebintu 10 ebimaliriza nga bigasa, naawe oluusi ng'olinamu kimu ky'olina okukola ne kikulema, ate ng'eriyo n'omulala nga essaawa 24 nga takoleddeemu kintu kyonna kigasa. Naye bwe mbadde nga njigiriza nga kye ŋŋamba nti nno bw'obeera nga oli muntu omunyiikivu afaayo ku ekyo ky'olina okukola, olina okufuba okulaba nga buli kyonna ky'okola okigiisa mu budde obwo obw'essaawa ezo 24 Mukama Katonda z'akuwa, nga mw'okigiisa n'ogamba nti kaakati mu ssaawa zino ŋŋenda kukoleramu ki. Oteekeddwa okumanya by'ogenda okukola mu budde obwo. Obudde bugenda okukya, olunaku nga terunnaba kubeera nga lukya. Eggulo limu oteekeddwa okumanya kw'otandikira ku makya n'omanya nina okukola kino, nina okukola kino. Kati n'ogabanya obudde bwo okusinziira ku ebyo by'olina okutuukiriza mu lunaku olwo. Tozuukuka buzuukusi n'olyoka otandika okuga nti leero oba nkole ki? Ate abantu abasingayo batwe babeera ng'olunaku lumukyeddeko naye nga tamanyi kyakukola. N'abuuza oba kati nkole ki? Oba ŋŋende ndabe gundi? Oba ŋŋende nkole kino? So nakiri. Olwo nno n'akuŋŋaanya naye nga tamanyi ku byonna ŋŋenda kusooka kukola ki? Nedda. Olina okubeera ng'omanyi kiki ky'ogenda okukola. Kati omukyalo ono ow'ensa, omukyalo ow'embavu, olunyiriri luno olw'15 lutuge nti agolokoka nga bukyali kiro n'amanya ekyokukola, n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, ate era n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Mu Lungereza tukiyita delegation. Nti n'oga nti kati gwe gundi ojja kukola kino, gwe gundi ojja kukola kino, gwe gundi ojja kukola kino. Nti ye kennyini takoma ku kubeera nti munyiikivu, naye ate ayagala n'abo abamuvunaanyizibwako nabo babeere banyiikivu mu ebyo bye bakola. Abalaga ebyokukola n'abategeeza mukole kino, gw'ojja kukola kino, gw'ojja kukola kino. Nti byonna ayinza okumaliriza nga si yabikoze, naye abo bavunaanyizibwako nabo abayambako okubeera nga batuukiriza, nga bakola ebigasa, nga nabo basobola okubeera nga bagasa. Oluusi ekitulemesa okubeera nga tweyongerayo n'okugenda mu maaso kwe kubanga nina abantu bangi
bendabirira oba abantu bangi benkuuma oba abali awaka wange, naye ng'abalala bonna basigadde bo tebagasa, nga mbaleka bo ne basigala nga tebagasizza, nze omu nzekka nga nze neefubako okulaba nga nyimirizawo bonna. Naye omukyalo ono kye tumuyigirako nti ye takola bw'atyo, ye nga bw'akola ebigasa naye ayagala n'abo baavunaanyizibwako nabo babeere nga bagasa, nga nabo balina kye bakola, abayigiriza nabo okubeera nga bagasa. Omukyalo oyo ow'embavu omunyiikivu akeera ku makya, teyeebakanga oli omugayavu gwe twalaba nti ye bw'abeera mu buliri bwe akyukira mu buliri bwe ng'oluggi bwe lukyukira mu ŋŋango zaalwo, naye ye akeera ku makya ng'amanyi kwatandikira, era obudde olukya bwe luti n'atandika okubeera ng'akola ekyo. Naye ate si ye yekka, amanyi n'okuyambako abalala abali awamu naye nabo okubeera nga balina kye batuukiriza. Gye bakoma okubeera nga nabo balina kye batuukiriza n'ebituukiddwako biba bingi. Eriyo abantu bangi Mukama bakuwadde nga bali mu mikono gyo nga gwe olina okubalabirira, naye abantu abo obayambyeko nabo okugasa oba obutabayambako kugasa kye kikuleetedde okubeera ng'osikatira, kuba kati emikono gyandibadde mingiko egikola ne gisobola okugasa, naye omukono olina gumu gwokka ogwo ogugwo oba egy'ebiri gyokka egyo gye gikola okuyimirizaawo abalala bonna 10, 30, naye nga senga nabo obayamba ne basobola okubeera nga bamanya nti balina kye basobola okukola, n'obalaga ekyokukola, n'obakubiriza okubeera nga bakikola, we mwandibadde mutuuka wandibadde wasingako awo we muli kaakati. Nga twongerayo okulaba embala ezikwatagana n'omukyalo ono ow'ensa oba ow'embavu. Olunyiriri 16 lutuga nti alowooza ennimiro n'agigula, asimba olusuku lw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye. Alowooza ennimiro n'agigula, nti obunyiikivu nga bwe nabagambako busookera mu birowoozo byo, nga tonnaba kugenda kubeera nga watandika okukola emirimu, ebirowoozo byo bye bisooka n'otandika okulowooza ku ki ky'ogenda okukola, n'olaba butya bw'ogenda okukikola, n'okubaganya munda mu birowoozo byo n'omanya ekyokukola. Kati ng'omaze okukisengeka obulungi mu birowoozo byo, awo n'olyoka ofuluma ogenda okubeera ng'okiteeka mu nkola. Omukyalo ono alowooza ennimiro n'agigula, takoma kugirowooza bulowooza. Kati awo wali obuzibu wakati waffe nti omu akoma ku kulowooza bulowooza era abalowooza be bangi, naye n'amaliriza nga takoze ekyo kyateekeddwa okukola. Naye kitegeeza ki? Bwe ndowooza kye ndowoozezza nina okukiteeka mu nkola. Omunyiikivu takoma ku kulowooza bulowooza, omunyiikivu afuluma n'akola ekyo kyalowoozezza, akirowooza mu ye naye ate n'amaliriza nga kitadde mu nkola. Alowooza ennimiro n'agigula, asimba olusuku lw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye, nti ye kennyini amanya ekyokukola. Kati ono boogedde okusimba olusuku lw'emizabbibu, naye ate nga akozesa ebyo byazze ng'akuŋŋaanya, ebyo byazze ng'afuna okuyita mu kukola kwe, asobola okubeera nga ye kennyini si yayingidde mu kusima ebinnya. Kati tugezese nga mbadde nsimba lusuku, katwogere ku lusuku olwaffe olwawano lwe tumanyi mu ggwanga lyaffe olw'emizabbibu, tusooke tululeke. Senga mbadde nga nsimba lusuku lwa bitooke, nyinza okuba nga sinze nja okusima ebinnya, naye nga nja kukozesa ate ebyo byenzize nfuna okuyita mu kukola kwange ze nsimbi, n'embeera nga nteekako abagenda okunsimira ebinnya ne basima ebinnya eby'ebitooke, luteekamu ebitooke. Nze nalimako okwo ku lusuku, naye abantu balowoozanga nti ebitooke bye nnina byali byambala, naye nga tebyali byambala, naye bwali bunyiikivu bwe nakozesanga. Nakwatanga ssente n'engula obusa, saalina nte, mmwe abamu mulina n'ente, naye nze saalina nte, naye nga ŋŋenda n'engula nendeeta loola ennamba ey'obusa, ne nteeka mu lusuku lwange
n'endulabirira amatooke ne gabeera ng'omwo amayitirivu abantu ne batuuka kuŋŋamba nti tuwe ku bitooke tuwe ku nsukusa naye nga sibagaana kuzibawa naye nga gwogiwadde ate bwetuuka ye gyagitutte tejja kukola nga wano bwebadde ekola naye nga lwaki owange byakola nga bwe bityo nti nno nafangayo okulaba nti nno nkozesa ate ekyo kye nninawo ebibala eby'emikono gyange nenteeka mu lusuku omwo okukakkana nga nsobodde okufuna amatooke amangi ate nga gambala nkotanga nnene naye nga kiva kuki ku kubeera nga ng'omukyalo ono yalowooza ennimiro n'agigula nange nalowooza kugamba nti sirina wakulimira nenfunawo okulimira neŋŋamba ngenda kulima olusuku era ne lubeera nga lutuwa buli kye twagala kyonna lwakunyiikira. Okola otya emirimu gyo? Ogikola n'obunyiikivu? Akola n'obunyiikivu bwonna Bayibuli egamba nti ayala. Obunyiikivu bukuleetera okwala. Mu mwaka guno tukole n'obunyiikivu tusobole okubeera nga twala. Tujja kweyongera okulaba ku mukyalo ono ow'ensa ow'embavu twongere okumuyigirako embala endala eziri mu ye. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.